of course gino emiswa gyonna gyali giyiwa egigira misaayi olowooza wasigaddeko nga kino ekikoba kino ekyawano kino ate kikutte kano naye nga abagumba bonna bwe kimu kisigadde awo mu kolansi bw'ombuulira engeri gye kyabaawo nze nange naawe siyinza gikunyonyola kyabaawo abasinga bavaamu nga balamu nina ekintu kye nagambanga Katonda saatyanga kufa naye natyanga obulumi bw'osisinkana omuntu ayise mu bulumi bw'omubiri obulamu ate obunyumya lulala akagalo kakukaabya n'obulwa emirembe oba erinnyo limu bwe riti n'osula nga teweebase n'osula nga okaaba ati kera ku makya nga omukono onna guvuddeko awo enambira mbugo omubiri guno gwe twambadde mu nsi y'omulaba asooka naye kimanyi nsobola okuvuga emmotoka nenva wano nonsanga embalala naye bwembeera nze kasobola kujja kweno saawa ku mukono akakantu akatono ako aye kekanyiiza. Tukwaniriza ku Kasirye Breeders Emityana wogenda okusanga ennunda y'ente eri ku mulembe n'omutindo omulungi. Ente zaffe enteeketeeke era nga za lulyo omuzungu zayita pedigree mu bika eby'enjawulo omuli Flick View, Holstein, Friesian, Ayrshire wamu ne Jersey breed ezigenda okuwa amata okutuuka ku liita 36 ne liita 46. Jangu ku faamu yaffe oyiga okulunda ente z'amata osobola okwenogera ku nsimbi. Bw'ogula ente zaffe z'amata ng'era oyize n'okuzirunda ky'oteekamu ky'ofuna. Tukubire ku noti 7556-86-38. Osobola n'okutugoberera ku YouTube oba TikTok n'osobola okumanya ku byonna ebikwata ku kulunda ente z'amata. Views expressed in the following conversation do not represent the views of this channel. Kale kumukutu kwe tuli Cruise Exclusive Allen Cruise gemanya nyongero banirizaako yena gye musinzidde okubanga ate mutulabira abalayi baffe abalungi. Nsinzidde wano ku Makindye Forest Park olunaku olwaleero. It's a very good park eri wano Makindye osobola ogisanga gwategeka emikolo ateeka birthdays osobola okuba nga ojja wano n'oba nga ate opangisa ekifo kino n'oba nga okoleramu emikolo egy'enjawulo. Tuli proud pale bannaffe ba Kasirye Breeders Emityana abakutegeeza nti kyalirako faamu yaffe n'ey'Emityana ofune enjawulo. Ojja funamu enjawulo, ojja funamu essomo ddene nnyo naddala abaagala okulima oba abaagala okulunda ente enzungu. Ente nnungi ziproducing amata mangi ate n'oba nga ate naawe obulimi ng'obufunamu kwotadde bannaffe Mirembe Beddings nabo tutambula nabo okulaba nga embeera etambulira ddala bulungi nnyo maridadi saana kwotadde Beaver Organic nabo tutambula nabo okulaba nga embeera ate ya mama ne taata ne baganda abo naawe munyininyini eterera n'abaana bajjanjaba nga bakozesa eddagala erya habo basangibwa awo Mengo awo ewa Dr. Richard Senjobe. Ndi ne mukwano gwange naye obulamu buno waliwo oluusi lw'otuula n'ogamba nti togamanga mu bulamu nti buli kimu wakimala. Plani za Katonda tozimanyi bwe ziri, plani za Katonda tomanyi bwe zigenda kuba. Mpulira gwoyinza okuba nga plani yo oplaninga birala ne Katonda aplaninga birala. I have a good friend of mine here tugenda kunyumyamuko about life. Yalina emikono ebiri ebbanga ne liyitawo ng'akuze n'afuna akabenje omukono ogumu ne gugenda. Byatuukawo bitya kyayitamu kozi tekinnaweza ndowooza kyabbanga ki myezi ng'ena. So kyayitamu sisobola kimanya. But now omanyi ensi eno otunula oluusi n'ogamba
nti nze nyinza okuba mbali n'ekizibu kyange kya $5,000,000 nga ze njagala oba ngende nzimbe oba malirize ekintu kyange omalirize ekintu ate waliwo gw'osanga nagamba n'omusanga nowayiwa baaki nti omukono baagutemye oga ate nze ekyataano oba nga nina kitono ng'olaba ate munno gw'olabyeko n'emikono ebiri ate n'asigaza gumu ng'olaba ate ye oba oli awo alina kinene bati obulamu obwo atabuyitangamu atannabuyitamu. Tugenda kunyumyamu olwaleero ne mukwano gwange yali nkuba kyeyo nga yeekolera ebintu bye. Sooka obuuze kuba tulaba. Abatulaba ku Alan Cruz. Mbalamusiza amanya n'eddoboozi nze Kansiime James. Asobera oluganda lwe lutuufu amanya n'eddoboozi. So nsanyusa okubeera ku Alan Cruz. Mikwano gyange abali eyo bonna abandaba. Badde mpitayitamu wano eno ne ngwa ku mukwano gwange eyandabako nga nkyalina emikono ebiri. Ate nasanga ng'obulamu bwakyuka. Amba tugera tunyumyanyumyamu wano ku bulamu maye buno obulamu okukyuka tekitwala sekendi tekitwala ddakiika. Oyinza okunsanga wano Alan Cruz nga ndi mulamu ngenda okwetooloolamu booti ne bakugamba mbu ate Alan Cruz kakoze ekikawiddemu. Tebyetaaga nako ekirungi Katonda teyatuwa na ddeeti tatumanyisa natumanyisa. So nsanyusa okubeera wano, nsanyusa naawe okusanga. James, if someone akusanga n'akugamba obulamu bw'ensi obulivinza otya, ensi eno obulamu kyeki, omuntu eyeeyagala y'atya, omuntu asmayiringa y'atya, omuntu akaaba y'atya, tusigira obulamu obwo mu bw'oyise mu bulamu okutuuka w'oli essaawa zino kubeera wali okuba ekyo ekyemanyi bangi nnyo abakuba ekyo abagenda okulaba emboozi eno. Emboozi y'obulamu buli omu ayinza oginyumya lulwe kisinziira engeri gy'okoze engeri gye bukuyisiza. Awo goyinza osanga nga obulamu abugamba obulamu buno bulungi. Aye goyinza osanga nga naye ate abunyumya kisinziira engeri gye bukukutemu. Naye kati nganze obulamu nagenda okumanya amagezi. For example kuva mu 19 kati nganze yaba abadde orphan for a long time. Kuva mu 19 something obwo bulamu bulala bw'oyitamu oyise mu bulamu bw'okusoma obwo nabwo obumanyi bulala. Then ate n'otandika life after school. Kati eyo life after school eyina ebintu byekuyisaamu nga byennyini by'ojjamu lesoni ensi eno engeri gy'ebeeramu. Nayita mu bulamu sinza agamba wadde naye ofani mbu bubi kuba nakulira mu famire ng'eryoke buli kimu ne of course oyina byosisinkana naye buli omu buno obulamu tebutambula mbu buli straight buli smooth. Kati bwe natandika obulamu bw'okukola ze nali nyina ekifaananyi mu mutwe gwange ekigamba mbu niba ontwalako buli kimu kyenyina kasita mba nga nyina emikono ebiri buli kimu kisigala kyasobola okikola. Lwa nsonga nga sinagwa ku accident eno nga bw'ogambe nali ntambudde amawanga ag'enjawulo enkubidde ekyeyo kyange obanga ateredde okudda ewaka okutandika obulamu obupya osotandike family. Aye kino nakyo nekikola ki nekitukutuukako. Wagendako mu mawanga ki? Nagendako Qatar, nagendako Abu Dhabi, Dubai eyo. Era ng'ebyo bikutambulidde bulungi? Sayina buzibu. Sayina buzibu nakubanga emyaka gyange gye njagala okudda waka nenzire waka nenkola byenkola. Ng'olina emikono gye ebiri? Nga nyina emikono gyange ebiri. Nampulira so obulamu. Nga n'emmotoka ovuga? Nnyo kuba ne Kata yennyini nagenda ogenda e Kata nga n'emmotoka nvuga ndudde. Kikwewuunyisa
Emotoka gy'ovugidde almost emyaka 10 sobola okutta mu lunaku lumu. Nekusaanyaawo. So naye ngamba ebyo just biba byatuuseewo nga mubiri gwe gwagala okukyuka oba nga Katonda alina kyayagala okulaga. Kuba nze nina ekintu kye nagamba nga Katonda saatyanga kufa naye natyanga obulumi. Bw'osisinkana omuntu ayise mu bulumi bw'omubiri obulamu ate obunyumya lulala. Kuba mu nsi muno Katonda yatonda ebintu bibiri, yatonda obulamu n'atonda n'okufa. Byombi ye yakola ki? Yabitonda. Okimanyi lumu olumbe izitibwe bwe baluyita lwabuuza bulamu naye gwe bulamu lwaki buli omu akwagala ate nze buli omu tanjagala. Mu mutwe gyaffe tugaana okukkiriza mbu engeri gye twatondebwa Katonda n'atuwa obulamu bulituuka ng'obulamu alina obutwala. Ekyo kye kirirwema mu mutwe gyaffe. Tewali naye n'amugamba buli omu akwagala, buli omu takwagala lwa nsonga oli mazima agaluma. Ekitegeera olumbe mazima bulamu yali anyuma ne lumbe. Lumbe n'abuuza bulamu lwaki gwe abantu bakwagala? Gwe lwaki bulamu buli omu akwagala? Namugamba nze lwaki anjagala lwakuba ndi mazima ag'obulimba. Obulamu butulimba we have to live a good life. Butulimba mbu tetulina kukola ki? Tetulina kufa. Kyova olaba okufa ne tukaaba. Singa twakkiriza dda mbu mu background yaffe omuntu asobola okufa. Asobola okufa. So ekyo kye twagaana okukola ki? Ge mazima naye ate galuma. Mu bulamu oli ayagala okugenda mu ggulu n'ate okufa. Pastor abaako abuulira mu kyaki n'agamba tugoba emizimu gy'okufa, tugoba emizimu gy'egundi, tuyita obulamu. Kyokka kugamba akolerera gwe. Nebuuza gyaliyingira ati. So obulamu buno buli omu alina engeri gye bumuyisizaamu, engeri gye bumukuttemu. Bulungi bw'oba oli bulungi obulamu oyinza obboogerako ebirungi byokka. Naye kasita bukya ku makya manye kati buno obulamu buno omubiri gwe twambadde bwe bulamu bw'oku nsi. Naye kasita bukya ku makya kati olaba okeera ku makya n'olwala akagalo kano ng'olwaddeko bagiyita batya? Entunuka ku kagalo n'osula ng'okaaba. Kubamu akafaananyi bwe bukya ku makya ng'ovuddeko mukono gwonna oba buba bulumi tunuka n'osula ng'okaaba ne bukya. Nga kagalo ke kakola ki? Ke kalwadde. Kati omuntu gw'oyagala anyumye ku bulamu y'omuntu bw'akya ku makya ng'alina obulumi bw'omukono gwonna nga teguliiko. Kiddemu? Omuntu gw'agala anyumye ku bulamu akagalo kakukaabya n'obulwa emirembe oba erinnyo limu bwe riti n'osula nga teweebase n'osula ng'okaaba ati kera ku makya ng'omukono onna guvuddeko. Oyita mu bulumi to the extent kati guno omubiri y'omulabe asooka gwe tulina mu nsi muno. Era manjagala olivinga obulamu omanyi mbu omubiri gw'oyina ye mulabe wasooka. Lwa nsonga kati nibwabeera omugaga Amisi Kigundi twalaba mbu alina buli kimu ky'oyinza okwegomba Alan Cruz. Naye bwe bukya ku makya ng'omubiri gwamukyukidde n'afuna accident oba alwala endwadde yonna katugambe God forbid katugambe oba omuntu yenna okimanya ayinza ng'olina ssente nnyingi ng'oli eyo nga goloza nina ssente nnyingi obulamu nabumala. Okimanyi bwe bakutwala mu ddwaliro ne bakukuba eddagala erikyasinzeeyo erya painkiller amaanyi
naye obulumi ne busigala nga bukyali bulumi n'abasawo ne basigala kutunuulira nga tekyali option ne basigala kutunuulira nga tewali option ndala. Obu ekintu okitegeera bakukubye painkiller esembayo tebasobola kwongera ndala kuba bakwongera endala naye esobola okujjawo. Naye ku painkiller eyo gye bakukubye n'owulira ng'obulumi okyabwina osigala ng'okaaba ng'omwana omuto ne bakutunuulira butunuuliza nga bw'otunula buti omukono omulala togulabako ky'omukono obutalaba naye ng'obulumi bw'olimu nga naye abasawo buka bakutunuulidde butunuulizi ne bw'oba olina byenkana ki nga tebalina kye bayinza kuyamba okuggyako okugumira obulumi paka we Katonda waasalirawo ne bugira. Abasawo be bantu abasobola okukolako olumala okukolako n'agamba waayi naffe tukozeeko kye tukoze ebirala saba Katonda tukoze tetusobola ebisigadde saba Katonda y'ayinza okuyamba. Awe ngambira mbugo omubiri guno gwe twambadde mu nsi y'omulaba asooka kubanga yayagadde kukyuka kuba Katonda asooka okukwatamu buli ango yonna. Sitaani ayinza okkeera ku makya n'agamba Nikuloozi njagala abadde atambula piki ku makya ng'ali mu kagaali n'ogendamu ate nakulaga kubanze nagamba nga okufa istoke bya kasita onyamba n'onzijjawo nga tompisiza mu bulumi naye akulaga osobola obeera mu bulumi ne bujja bugwako ate n'osigaza ng'olina obulamu otambula. Obulamu buli unpredictable nnyo era tobeerangaawo n'olowooza mbu gwa oli bulungi mu nsi muno kiki ekiyinza okunkwatako oba kiki ekiyinza kale siina kye ŋŋamba mbu tekigize kufa omubiri ne gumala okukyukira bwe guti biba biralamuko. James nze naalyagadde okubuuza how was your story? How did you decide okuva ku kyeyo okomewo ewaka era wayina future ki gwe kikye wali olengera and enzikiza ejjeeti omulundi ogumu? Give us your story. Ekyeyo wali mu nsi ki gye wasembamu ekibuzo ne kijja nti kanzire e Kampala nkole kino era gwe wali opulaninga kukola ki future wali ogipulaninza oti? Saagenda mu kyeyo mbu nali nkyagala ekiri awo ennyo mbu kyekintu kyensinga okwagala. Nagenda mu kyeyo ekyasooka kyali kyakkata namalayo omwaka gumu emyezi nga 8 nenvaayo nengenda Abu Dhabi wenasemba namalayo emyaka 2 nenzira ewaka. So nze amaanyi gange gonna nasinga gaagala ku ki muno mu nsi yange mwendi. So mala otuuka of course nenetandikirawo emirimu gyange ng'omuvubuka ng'obulamu sibulabamu buzibu oyina ewaka wooli wootudde mu nteezo okoze buli kimu kyonna ogenda n'okola kino n'odda ewaka n'ovuga n'odda ewaka n'okola kino. Obulamu bwali si bubi. Ekyeyo nze saakimalaako nnyo bbanga ly'amaanyi mbu myaka 5 myaka 10 eri ensi ndowooza we nalwa yali Abu Dhabi gye gyali emyaka 2 naye nze buli mwaka nkulaga nali nzija e Uganda nenzirayo mpaka lwe nagamba kansetolinge nkole ki nkolere ewaka. Manye eri just onoonyayo capital eri si wantu woyinza ogamba mbokeera ku makya mbu kankole ngenda gagawala nga gawadde ku ssente zeeri ziri eri eyinza okuwa entandikwa ey'okujja n'obaako by'okola. So kiri kugwo okuvaayo nga bukyali n'okola ki naye teri ssente zigamba mbu zakyeyo mu myaka 2 yakubanye n'ebizimbe mu Kampala n'ebirala. Saalwayo nnyo kyenyinza okugamba era nenzija n'entandika obulamu wakati bwali bubi. Nali nkola muno mu Kampala navuga n'engenda ekyankwanzi gye mbeera nenzira wano nendaba ebyange nenvuga nenzire nga obulamu si bubi. Ngola future ogiraba nnyo naye bwakeera ku makya twali tugenda mu mbaga saawa bwe ziti teziri saawa 5
Tweziti nga tugenda tuli ku chorus tuli mmotoka yaffe twalimu abantu 7. Etuba tugenda motoka niva mu ngalo nga njiwulira. Gwe wali ovuga? Era akola bwete nekyuka ku chorus teyava na chorus naye yesika wano ne muli ng'etunula gye tuva. Baana bonna ne bavaamu nga balamu. Nze yafuna accident. Ati nkulaga bw'obulamu nga bwayagadde okyuka muri second kati waliwo we nali nvuddeku ku ssaawa eyo nga ndi mulamu nzenna. Mala okugwa bwetyo ne banzirusa twali ku Hoima Road. Ne banziruse Hoima. Naye awo of course simanyi akwata bifaananyi mu baana be twali nabo awo. Naye naawe oba okiraba okugwa kwa accident ngenda okukola bwe nti ng'omukono teguliko. Of course gino emisuwa gyonna gyali giyiwa gigira misaayi. Ndowooza nga wasigaddeko nga kino ekikoba kino ekyawano kino ate kikutte kano. Naye nga abagumba bonna biki bwe kimu kisigadde awo mu chorus. Mumbuulira engeri gye kyabaawo nze nange naawe sinza gikunyonyola kyamaanyi kiri awo. Abasinga bavaamu nga balamu. Kati bwe bulamu bwe tubadde tunyumyako ekintu kikutuukako mu ddakiika nga kigiridde gwe nekikola kyekyagala mu ddakiika nga obulamu bwo bwakyuse. Ne banzijjawo ne bantwala e Hoima. Naye kimanyi Tom Cruise mu nsi muno tulina amalwaliro naye agalina okweceekinga nago. Kimanyi bantuusa nga ndi bubi ne bagaana okunkwatako ne bagamba basooke baleete ssente okunkwatako nkaleka bawala bakaweddemu. Eryo eddwaliro liri awo Hoima sijja lyogera linnya naye yeceekinge. Omwana ama akuwizdowinga gwe nali naye Kyaliwanga. Mu mmotoka abaana be nalinamu baali bakyaliwanga. Nadduka. Of course nze kaali kaweddemu nga ndiko shawe. Nadduka n'agenda mu banka n'awizdowinga kamwana n'ajja n'azibakwasa ne balyoka banteeka mu gundi. Mba nkolako operation. Mba ndi mu ddwaliro. Okutuuka ku ddwaliro mbijjukira. Naye ebyaddirira awo saabimanyi. Of course ne bagenda ne bakola bye bakola nga kitegedde. Tinadde engulu. Of course abantu awo ne bapostinga n'abewaka baali balinze bulinzi ki maiti. Siga tewaddamu kunda bato Tom Cruise ndowooza n'okuziika gwe tewandiziise. Wakyali uzane bakyali bange abalala kimanyi waliwo ali eyo nga tandabangako engeri gye nga buyinza okungwako ne weekanga. Nga bwe neekanze. Nga bwe weekanze kati bangi. Bali eyo abangwako ne beekanga. Wabaaki? Ekigedde. Kuba ekintu kyali fast nnyo. Hoima tutuukayo bakola operation yaabwe siddangulu. Media yonna era ndowooza ne bw'ogenda ku TikTok okwo. So osangako ebifaananyi byange nga bye bapostinga rest in peace. Kwebiri ntero biitayitamu nembiraba. Manyi media yangu okuddusa gundi. Buli omu ayagala views. Baba banoonya views simanyi kye baba banoonya oba baba banoonya kinaye nga kwebiri bye bapostinga rest in peace. Era nadde engulu ndowooza ku ekiro ku nnaku olwokusatu. Naye nga of course n'aba neetoolodde awo mu ddwaliro. Of course nga tekati kubanze najjanjabira wano Nsambya nga tebayinza kuntransportinga kundeeta Nsambya oba mu ddwaliro eno nga sinadde engulu ng'abangi balowooza kaabukoze eki kaaweddemu. Kati we naddira engulu sanga 8. Of course saa naye sizimanyi naye nayita nendaba abantu nga bajjudde awo mu ddwaliro. Nempitamu omu yali muto wange ne mbuuza ziri ssaawa mmeka. N'aŋŋamba tuliwa wano n'aŋŋamba. Neno olwatunwako bwoti ng'omukono tekuli nga basebyewo kibandage. Nenzijjukira accident nenjijjukira kuba yabaawo nti nkola ki nasigala ntegeera. Amala okumbuulira essaawa na buli kimu nabali nabagenda okulaba nziza engulu. Osinadde engulu Hoima ne banoonya omusaayi ne gubula. Naye Mukama nga akyakwagala kuba waliwo ebituuka Mukama nga akyagala obeere ku nsi obeere bujulizi. Wakati ffe abamu ku nsi ndowooza Mukama atulekawo tubeere bujulizi eri abantu.
waliwo ekyawandiikibwa mu Bayibuli ekigamba mbu nkuleka ku nsi kuno lwasonga nkyalina byenjagala bikuyitemu obeere bujulizi eri abantu abasigadde. Abantu balabireko nti Katonda gyali. Abantu bakulabirengako mu Katonda gyali. Era nze ngamba abantu bisigadde nali mbikoze ng'omuvubuka we kuba kukyakala nali mbikoze. Kyempulire kiyinza kati okumpwa gundi n'essanyu kugamba abantu ku Katonda ndowooza kye nali nsigaza kukola. Nendaga abantu mu Katonda wansi eno gyali. Kuba abantu ogenda Katonda yankoledde kino bwe bujulizi bwennyina. So bujulizi nze ne bukundabako obulabi bufuuka bujulizi. Bwe yali amanyi nga nina emikono ebiri bondaba nga ndi bwe nti si bujulizi mu Katonda gyali. Bw'oba tebukumala. Bw'oba bukumala. Olaba yakukoledde oli. Ekitegeeza kituufu Katonda gyali. Kuba nadde engulu muhoima ne banoonya omusaayi ne gubula. Ne banteeka mu ambulance okundeeta eno ensambya. Naye ng'obulumi bwendimu. Ne baleeta ne bateeka awo ensambya. Bampisa mu zisikaani zonna ez'ennaku zonna zinamala 3. Oba tolina kyoteeka mu bufu n'okudda engulu nibo basaba amazzi tebagakuwa. Paka ng'obakuyisiza mu zisikaani ne balaba mbu buli kimu kikoze eki. Baleeta awo ne basikaaninga nga buli kimu kiramu kujjako omukono ndowooza n'egundi gye nalina wano ku mutwe. Etaali munda nayo. Ne basikaaninga nga ndi mulamu buli kimu. Ne bampa odi. Naye odda engulu n'owulira obulumi bw'olimu. Ngamba ati oba Katonda singa yakoze eki. Yantuterumu. Kuba jjukira kiki nakunyumiza nga nze nkyali oli. Nagamba nga okuntwala sibinaako buzibu naye tompisanga mu bulumi. Aye Katonda gwe gwayagala okweyako example mbw'oyita mu bulumi ate n'obeerawo. Kati mu bye nasabanga Katonda ate yakolanga opposite. Nti twala buli kimu ndekera emikono gyange ebiri. Ate kulaga buli kimu esobola n'okitwala n'emikono n'otandika buto ensi. Ate n'obeerawo. Kati namala n'endira yazinga. Mbu obulemu obubi mu nsi muno. Tukeera ku makya nga walemadde mutwe kugamba ng'omutwe accident embi. Nga yakutenga ku bwongo. N'obeerawo nga totegeera. Jempita accident embi. Nikati ate kati nga nsobola okusisinkana naawe nenkumanya n'omanya ne tunyumya. Nimbaako kye ngamba abantu mu nsi muno buli kimu Katonda mulungi. Ekigede kuba obulumi bwe nayitamu sinza bwagaliza muntu mulala buyitamu. Naye bwe bulumi to the extent bw'omuntu ajja nga mulwadde ne bamuteeka ku sayidi yo nga wali bw'alaba obulumi bw'olimu ye n'alabanga yeekoza. Aye naye n'akusaasira nga kyokka naye yazaali mu bulumi. Nange nsanze nina bye ndi mu kuyitamu. Bw'olabise bw'oti nga nina bye ndi mu kulowooza. Ng'era mpulira nga ne Mukama kino ne Mukama. Ate bwe nkola nga Kama lindako. Lindako. Aba James. Kati nyinza okuba mpita ng'olowooza oli bubi nnyo. Ate bw'owulira sitori yange ngamba nenze olaba Mukama akyampadde emikono gyombi. Sina bulumi bwe naayisemu ekiminizi kisoboka. Kuba naffe ne wano omala n'okikiriza omutwe gwo ne kisinkingamu mbu wadde emponye. I still have a life to live. Which you don't know how you're going to live it. You still have a journey to go. Which you don't know how. Naye mu mutwe gwo ne kijja. Nga kirina okukola ki? Kati mu nsi muno ate mulimu abantu ate kati mulimu n'abantu ababi omuntu n'akulaba ate n'agitwala nga advantage ate y'okwagala okukola ki? Lwaki njogera ekyo? Waliwo bwe nagenda nga ngenze kusabako nga waliwo anemeddeko nantwalayo ngendayo ogwasooka ayogera bye yayogera sibikiriza. Omusumba
Angamba komawo sabisa nali nkyali mulwadde ngenda mu ddwaliro ne sitasobola ne wagendayo muto wange naye akulaga mbu ate ye atandika okwogera ebintu nga tobitegeera ng'ate akulaga yalina okuyamba mu nsi muno naye fuula nga ye Katonda n'akulaga mbu bw'otajja n'omukono omulala gujja kuvaako. Abo abantu mwebali kati bw'osisinka nga musumba kati bw'osisinka n'abantu ng'abo ate mentale bakunoona bongera kunoona bwonoonyi. Olina obulumi obw'omubiri oli akuteeka kwata obulumi bw'omutima. Musanga omuntu n'akubawo ekigambo kati baba abantu balowooza bw'oba owonye nga kati nga omukono oli mulamu ng'abalala. Omuntu n'agala olivinga obulamu mwagale nga bwe wali obeere mu bulamu nga bwe walimu. Kitasoboka kubanza nyinza otuula wano naawe n'enyumya n'olaba nga nseka abantu batwala nga n'okeera ku makya n'oyambala ng'abalala n'ofuluma ennyumba n'ogenda okunoonya engeri gy'onoogera omuntu n'akusiika n'agamba waawo ono alowooza oli ne tunyumya naye nga nze gw'onyumya naye bw'ondekawo esekendi emu ne neerowoozaako ndowooza ebintu nga 2 mu ddakiika emu ebitali birungi. Era omusumba oyo yankola bubi nnyo. Omusumba ye yagamba ki? Ebintu byayogera mba saagala nabiisa mukamu. Kale kabigende ye bw'aba alowooza gaali n'amazima. Bwe gatyo bwe yalina ogwogera. Sente ze tezanuma nakunuma. Ebyo yayogera byanyiiza ng'omuntu. Naye newe kyembadde njagala okulaga mu nsi sitiro osigala osisinkana abantu ng'abo. Tomanyi kyayagala kuyisaawo okinoonya mu mutwe gwo ne kikubula. Olina pain gy'olimu bakulese wa musumba bagamba bw'anaakusabirako kuba tagenda kukusabira nti omukono gukomewo nedda. Ayina akulaga wakola kino na kino bw'ate bw'okola bw'oti era kati abantu ng'abo ate kati beba obutawona. Manye ekiwundu ekibi kiwundu kya ku mutima. Ate abantu bo balaba kyakungu. Kati gino emyezi ena wadde sinawona bulungi mukono. Kati ate omutima gw'omulwadde nnyo. To that extent mbu otuuka n'okola by'otaakolanga. Otuuka n'okola by'otaakolanga abantu ne bakulaba ng'olina by'okola. Ate tewabikolanga gundi aliko ki. Kale nga naawe abikoze otuuka onogamba lwaki kale oluvannyuma lwaki nakoze kino nga wakikoze ate kati tuli guleti nga tugira wamanyi kyapa kibaddewo osodono nga ekikuleetera ng'ekyo ebiri ebiwundu by'okumutima ebitanawona ebiwundu by'okumutima ebyokugamba kati ngenda beerawo ntya n'omukono guno ogumu omuntu abadde n'emikono ebiri. Kati ate waliwo ebintu ebinyiiza ebibeera nga bikuleetera mu mayindi yo okuba nga omutima teguwona. Nsobola ovuga emmotoka kyekimu mu Katonda ndowooza alina ensonga lwaki yatwala guno omukono n'aleka guno. Mu bimu mu byo byendabye nsobola ovuga emmotoka bulungi n'engenda gye nnenda. Ekyo nalaba mbu Omukama ekyo yakikola ki yakindekera naye nkimanyi nsobola ovuga emmotoka nenva wano nonsanga embalala. Naye bw'embeera nze kasobola kujjako eno ssaawa ku mukono kujja ejjako ku mukono akakantu akatono ako aye ke kanyiiza sobola kwejjako eno essaawa ku mukono. Aka nga nkugambye nnyambaako nzijjeko eno essaawa. Ate bw'okola bw'atyo tebisoboka. Ati oli olaba okozeseza manyi. You're right. Ekyo olowooza nabyo ate olwana nabyo erinnya oligenda osimbira mu kali akantu okwo. Owulira obulamu buli kimu obeera nga olaba ng'oli mwana muto wa mwaka gumu 2 bwe bulamu bw'oba otandise okwambala empale olwana nayo nga wali olabeko omwana omuto omugambi yeyambaza empale eri gy'alwana naye n'akomerera ng'agyambaze nawe. Wali okozesa right? Nali nkozesa right. Kati right gye baatwala right ye yagenda ate omusawo n'akugamba omwana Katonda alina ebintu bye
mbadde ngezaako okulaga perspective y'okugamba mbu Katonda ng'akyakwagala ku nsi akola buli kimu. Bandeese eri omusaayi gubuze ntuuse wano eno banteekangako ecupa 2 buli lunaku ku kigere ku gundi emisuwa ne gibula nga ntuuse ensambya ne banteekako gundi eya wano ku mutima bagita central line ng'etagetinga n'omusuwa ne bakugamba tugitadde kumpi n'omutima tebalina kusemberera tolina gira in case babigenda ku affectinga ki maina yo gikuteekako obulumi bw'oyitamu kuba bamala kuzikiza okuteekako kanula yawa ate emisuwa gibuze buli wamu ozimbye omubiri gwonna bwekutaddeko eno kanula eyawa omusaayi nagwo ne gubula n'ensambya ne gubula okiraba ne batandika ogunoonya nakasero naye guba guli awo Katonda ayinza okuleeta abantu mu bulamu bwo kimanyi gwawe guli awo nga gubuze nga n'abasawo batugamba kino twasindise enakasero ne wajja omwana bwali bajja okulaba n'agamba omusaayi bwe guba gubuze nze kangende ngumuleeterera nga temwemanyi azawerekeddeko kyaliwo n'afuukirawo kyaliwo n'afuukirawo so Katonda agenda kuleetera abantu ngaabo mu bulamu oli yali awerekeddeko kyaliwe nga kyaliwe ajja kulaba kundaba batuuka bawulira ng'abandwaza bayomba n'abasawo omusaayi biki okuva ddi n'agamba bwe guba teguliwo nze ngenda kuba essimu emu nakasero babawa omusaayi bwe kyakola n'ajjayo n'ebipundu n'agenda n'akulaga mbu agenda ate n'abanga nga kale kimukutteko n'agenda n'aba nga yakoze eki n'aguleeta Katonda ng'akyakwagala mu nsi takola nsobi oyinza okulowooza kino kikutuuseeko ate kiba kigenda okutwala ne wajja ate kino ekikuyamba be bantu kati olumala okubeera bw'oti te Katonda sitira alina abantu bagenda kusisinkanya abakolera ebirungi n'ogamba waayi life is still worth to live even if ndi went kuba waliwo lwe bankolako mu ddwaliro awo olunaku olumu lwesiryerabira omanyi bakuzikiza bwe baba bagenda okugire of course bantwalanga mu theatre ne bakinaaza ne bakikola kinaadamu nekifikisinga kati olumulaba bwe bankolako obwongo ne buzuukuka ng'ate omubiri omulala gwonna gukyebase obulumi obuuya ne batandika okunkolako nga mpulira naye nga sisobola bagamba mu olumizibwa nga tosobola bagamba mbu olumizibwa kuba amagulu gakyasanyaladde emikono bwe gityo buli kimu kikyebase kyokka obwongo buwulira kye bali mukola ki waliwo akagumba kaali kayiseemu baali bakasala nga kati balina kujja wano eno gundi babike kali akagumba balina kujja wano ku mubiri kale ebwa balyongeremu ebwa basali nyama ku kisambi bajongere wano babike kano akagumba kaali kayiseemu anakuba tebalina kakendeeza era bwenzira engulu nga bali mu kunkolako nga naye omubiri emirala obwongo bwe busoose ozuukuka omuntu n'akukolako ng'owulira obulumi n'amannyo gakyagiza olulimi lukyagiza amaaso gakyagiza enzikiza njereera of course okyali muki kalifomu ekyakuliko wenna mpozi obwongo buzuukuse obulumi obumanyi obwo obulumi bwegayira Katonda n'omugamba ntwalira wano leke kubeera nga mpita mu buno obulumi n'akugamba wa buyitemu ate ojja kukeera nga iyo in normal life wabwera awo ofulume oweeko gw'onyumiza kyusa obulamu bw'omuga amanye mbu yayitamu ate ye kati abadde akola ki abadde asaaga so obulamu bw'obadde obuuza waliwo obulamu engeri gye bukuyisaamu kati oyiseemu otobye muli kimu kyonna gwatalina katugambe gwatalina maama gwatalina taata omaze oterera ogamba nange kanzimbe famire yange ntandike buto Katonda n'akugamba tonnaba aye olina obulamu obulala bw'olina okulivinga ng'oli mulema
noyagala omubuuza why me in whole people. Lwaki kino ekyange tukiwa ku gundi naye n'akiwuliramu kuba ye ndaba ali bulungi akuze yenna bamubibita okuva mu buto mpaka wuuyo alina emyaka 2. Lwaki still oyagala? Ewe omala obyebuuza ebyo byonna ogamba naye kasita nkyalina obulamu. Kuba omuntu waliwo lwajja n'akugumya n'agamba kasita okyalina obulamu. Kyalina obulamu. Noga nayo namanyi kyempita mentally. Araba nseka naye n'alowooza nina obulamu. Naye waliwo n'okubeera n'obulamu naye ng'owulira si bulamu. Nga naye mwatuuma obulimu. Ng'ate tewakera ku makya n'okisuubira mbu bulikeera buwe buti. Kati toneta omukuluzi tuli mu kunyumya naye ng'anyina omukono ogumu. Lwaki tunyumya ng'anyina 2? Ate Katonda n'agenda ng'akuleetera famire empya mu bulamu. Bwe waliwo olw'obeera otambula awo omuntu n'afuuka kyaliwo ne munyumya n'ogamba wayi. Kale oba oyagala kubeera kumpi n'abantu abali watho okulaba mbu naawe okyali muntu. Kuba ne bakyaliwo waliwo olw'omukubira essimu gamba kati oba ono ayagala ki? Tokyamukubira simu bw'agikwate nga olinga bwe yali agikwata. Oba wafuuse kirala yeekengera obanga yafuuse ekirala mu maaso g'abamu. Ayinza okuba alina kyayagala okunsaba. Oba kati ayagala kuŋŋamba ki? Kyokka oyo omuntu luli bw'akubanga essimu gy'asooka ng'ogikwata oliwa jangu nsaleko wano. Aye kati obyetaaga naye ate bw'otambula naye asobola okukkiriza najja n'abeera ku sayidi yo ne munyumya ne mutambulatambulako baba batono. Aye kati osanga nawe takumanyi. Omuntu n'akugamba mbu nkutya ne weebuuza ontyako ki? N'agamba ki? Nkutya. Nga musajja nga mukazi. Nze banaye nakutya ngeri kye wafuuka ati wantya fedde kyajja. Amba ate kati nze nga nte nandirowoozeza tewandintidde wandisemberedde netukiyitamu onyamba okiyitamu than okuŋŋamba mbu ontya ki? Otya okujja okulaba, otya okujja okundaba. Anyway, that's life. So waliwo wabwera abaagala nnyo obulamu naye ate naffe twabwagalanga. Naye waliwo byotuukako tomukuluzi ne wajja omuntu n'akunyumiza ne munyumya okuwa ky'olina nga tomumanyi n'ogamba waayi nali ngenze bano sibategedde mbu abantu. You know, musajja omu yawandika n'agamba mbu this world is full of good people. If you can't get one, be one. Ensi eri ejjuddemu abantu abalungi bangi. Naye bw'oba tosobola kufunayo n'omu omulungi, at least beera omu kwabo abalungi abalala bakulabireko. So munsi muno mukyalimu abantu abalungi bangi. Kati kino eky'obujjanjabi oba bwakamala okiyitamu ne bagamba osobola okufuna omukono gundi ogukola buli kimu. Ngenda owulira ne ssente z'omukono n'okwata ku mutwe. Nze taate already nzise byenzise mbimalidde mu ddwaliro. Nziremu ate nzite byenzise ngule omukono gwa $7,500,000. Is it worth it? Aye ne wajja n'abakuwa advisor so $7,500,000 obola kyokka akuwa advice naye ne ssente tuziraba. Singa osooka n'ozikwata ate n'alyoka kuwa advice. Njowayi nina 1 naye nze ŋŋamba zino $2,000,000. Wandikoze bwoti ne bwoti. Naye ate bw'otuula ne weerowoozaako n'owulira ate nga nagwo ogwagala reason being. Omanyi okutambula bwoti. Omusajja omu yampeeka ku piki nali nkyalumizibwa nga bw'akuba hamsi olina okutambula mpola.
oba navanga awo gundi nga ngenda wali yasambye okwijjanjaba oba nsambya dukayo buddusi lwa biiru yansambye ogimanya emyezi emeka nga weebase ensambya ati abantu ala ne mugamba kuba mpola hampusi nnumizibu nagamba sorry mbadde manyi wazaalibwa bwotyo nakyo kyongera okuhiitinga kati yali tamanyi of course ate bw'obeera mu gundi mu environment abantu bwe batakumanyi nga bakulaba tebamanyi oba wazaalibwa bwotyo oba wagula naye kirina engeri gye kikuwaamu peace of mind zaani okubeera muba omanyi buli omu aba akutunuulidde bwati bwotyo bwe wafuuka otuula buludde bwendi ate mbuuza otya mbu bwotyo bwe wafuuka ebintu lumu akusaasira lulwe ate olwotuuka awo nga tukyayagala bakusaasira omuntu eyali awandiisa right kati n'otandika kiruma nagenda mu banka okukyusa gundi yange of course signature n'ebirala nga nina kozesa kikumu nga ataasoma kati otuuka awo nga n'ebitabo byewasoma tebikyalina kyebikuyamba ng'okola ki ng'okuba kinkumi nga ataakola ki omuntu n'akugamba nange okujja kuyiga okuwandiika kati sigini kyawakola oti of course kinkumi tandika okuba ekinkumu anti akunkulaga obulamu buba butandisa okyuka kati ate obulamu otandika obuzimba nga bwe nakugambye ng'omwana omuto ng'oyambuka buli kimu oba ozimba kizimbe okuyiga okunaaba nga tolina mukono ogumu kubanga otandika butandise okuyiga okwambala nga tolina mukono ogumu ng'olina omukono ogumu buli kimu otandika okizimba oge mazima tandika okizimba akaseera ako kayitamu otya kuba kyemmanyi oli muzadde akaseera ako kayitamu otya ng'abaana balina okusoma bato of course omuntu akubira ng'amanyi ekyakutuukako n'akugamba nkubanja sasula school fees sasula school fees omwana bamugobye ku ssomero oba nakubira omwana mulwadde of course ng'olina kwenoonyako ng'ani akuba ona oba ali ku ssomero oba ali ne maama we anyway ng'oli amanyi ekyakutuukako nti mu budde bw'olimu kati oli mu bantu abali disabled tekikugaana oli kukubira nakugamba kino kyetaagisa gwe naye ng'oli ku kitanda emyezi 2 akimanyi tokola aye kati kigaana obulamu otambula omukozi ajagaana okukubira ewaka essimu kugamba omanyi omwezi gwange gwaweddeko osigala obikola ng'obwobadde obikola oba ozijjawa gwamanyi omwana asigala asoma basigala babanja school fees ku ssomero ne bwaba bamanyi mbu olinga bw'oli tekigaanira oli kuba simu n'agamba tamuyinda omwana bagenda mugoba sindika school fees nga tolina n'okwenoonya eza eddwaliro olina kwenoonya eza gundi naye kiri kye nakugambye kuba olina by'obadde okola byonna bigootaana of course ebbanga ly'oba omaze mu gundi n'oyagala n'otonda ku kikyo nakyo ne kisigala nga tekikuyambye ng'osigadde okola ki naye otuukawo obulamu ne bukulaga it's worth it to live n'okola ebyosoboka kati nze n'okwebaka mbulwa n'otulo oyinza okulowooza n'obulwa otulo ne zifuuka 7 oli mu buliri ne zifuuka 8 ne zifuuka 9 ne weegayirira otulo tujje nze nga ndi ku kitanda namalanga nalinawo omusawo yali antegeera yali kyali wange bwe nakubiranga essimu n'akadagala ke yampanga neneebaka ate nabyo tebiri mu mateeka nga nga tebakkiriza kuwa ki
eddagala eryo nemuteeka ku saidi nemunyumiza kyempitamu mu mutima nampa akaddagala ako just neebakemuko kuba nze nasabanga abasawo bankuba eddagala lingi linsukeko obungi neebake to make you weak then you sleep at least owumuleko obwo obulumi for 1 hour buddemu butandikire bwe bwakomye kuba nteekangawo akuuma ne bakateeka mu masanyalaze ng'akuuma ako kalina okubeerako from Monday to Monday naye ogenda mu shotiko bakasitula kali masanyalaze kanyunyutamu buli kimu kakaza naye ng'obulumi obukaliko ng'olina bugumira ng'oli yakuwadde eddagala kuba nagamba nga be nabeeranga nabo era neebaza abo bonna abambeerako abakola ki otuukawo nga toyagala nakulaba bantu kati abantu bajja okulaba naye ng'obulumi bw'olimu tolina gweyagala kulaba. Waliwo era abajja okundaba bambi ne basanga nga nakava mu theatre bwe nti ng'obulumi obundiko omuntu n'akwogeza n'akola kiga mutunuulidde butunuulizi bw'oti nolaba nga azeeyo kale nga naye alinga annyoleddwa kyokka bambi nga yandiyagadde kubuuza oli otya kati awo obuuza otya nti oli otya owewulira otya naye nolaba nga bimusobedde n'agitambula n'agenda. So oyitiramu obwo obulumi bwonna obwenkana bwe bati ate Katonda n'akulaga life is worth it to still live. Abaana bo bakiyitamu batya? Abaana sina mwana mukulu ne bajja bato sina mwana ali wate kugamba mbu alaba kyempitamu puzi bato bange n'abaganda bange ne bannyinaze ne bagundyawo. Walina omukyala? Walina girlfriend by then? Sina kye nalina. Nego wali olina kwolwo bukya ku makya nga yataddeko kakokola tondeka nyuma. Naye newe omuntu alina budde obeera n'amulema adduka misinde. Naye neweebuuza kuba waliwo lwobeeraawo nga tonaba kwebalira mu balema waliwo lwobeeraawo ng'ovuga emmotoka nga mutuddemu abantu bana nga ba mikono kati kuba owulira olinga kuba you doing what they can't do. Aline neebuuza ow'emikono ebiri asinze kukola kiki ekitasobola kukola mukinoonya ne kiwula ku makya nenkola emirimu gyange era kati just nsaba kimu Katonda mponyampone bulungi ogwo mukono sente zaagwo bwe zinaaba zifunise kuba abantu batandika ogusonda. Nejuzi twalina fundraising abantu ne baleeta sente zitandise okulabika batandise okundaga mbu ate kisoboka osobola ogufuna ba miliyoni 7.5 naye gukola bagamba gukola buli kimu gusobola ovuga wakati otuula n'abasawo ne mwogera ne bagamba olina expectation ki ez'omukono ogwo n'obagamba ez'omukono nyinza okuba njagala gukola kino n'obabuuza kisoboka n'obagamba kisoboka sanga wandigambye kale koosigale booti n'engeri gy'abantu gye banaabeera bakutunuulidde bwe bati onoobeera oyamba buli kati olaba wali we tubadde n'asanga nga ntudde naawe akyuka n'atunulayo gamba kati onooba yabaasi. Waliwo kino ekikono kye bateekayo waliwo omukono gwe baŋŋambe kiringa nga bw'olaba ziddame nga just okiteekayo tegulina kye gukola. Onagamba ati sinolombeererawo bwe nti kati ekikono ekitasobola kwenyenya mbu oba kironde peeni wansi naye gwe bakugamba osobola n'okwata peeni n'owandiika agamba waawe bute bwe guli osobola n'okola emirimu emirala still move on with life.
abantu bwe babagambye kashiteza olusu lwobeerawo ne weerabira nti n'ogwagala n'ogenda okulaba teguli nnyo oba obwongo bwamanyiira obwongo bulwawo okumanyiira awo lweweekanga naye kati bugenda bumanyiira kati yasinza avuga motoka nempulira mbu nyina kuteekako omukono omulala aye kati maze okumanyiira obwongo ne gundi ogivuga bulungi n'ogenda embaala nengenda ekyangwanzi n'enzira obwongo buba bumaze okumanyiira naye of course bw'otula nabo mmotoka totulaba abantu ng'oli alinga ng'atidde sinziira engeri aye kati gwe ate nze atya gwe okunfuga kuba ekisooka njikwata emmotoka nenjiwa omwami mugamba nvuga naye alina otambulira ku gundi yange bwe mugamba tosuka nkaaga tozisukka zezimpaki emirembe kati gwe bw'ofuga speed ate speed eyina engeri gyetampa mirembe nembeera nga siri comfortable naye bwe njerinyako nengamba njagala ne bwe mba njirinya nga ndi mu kuvuga ndaba nga egenze mu kinaani ngamba etuuseeyo etyawo sijagalayo wevugira katonotono ekyo kyekimpa emirembe gyemba mpulira gyebempa emirembe kati ate omuntu bwanvuga n'avuga speed I don't feel comfortable siwulira comfortable era bwe ntuula mu motoka yo nzikiriza nkugamba todduka nnyo olagawa kiki ekituddusa mba ntudde mu motoka yo ng'onvuga bagamba asabye lift pose taba na gundi choice taba na choice ewange nja kugamba mwattu speed sijagadde kuba manyi motoka kyesobola okukola okitonseeko ko nungi naye manyi kyesobola okukola navuga piki nakola ki kale nga nevuga nensandibadde ate kyentuuseeko nga kituuseddwako n'emmotoka eyo so manyi kyesobola okukola bwe nkugamba mbu slowing speed mba manyi kyende Siraamu bannange Tammy's Fashion Hub ebaleetedde engoye ennungi ez'omulembe nga za kisiraamu omuli jilbab, habaya, casual dresses, gym wear, office dresses, sako ne veils mu kkala n'ebika eby'enjawulo okuli cotton veils, chiffon veils, Turkish ne silk veils. Tammy's Fashion Hub yasazeewo n'okutuusa engoye z'abaana abateezi abasiraamu mu sayizi n'ebika byonna era nga bw'ogula tuzikutuusako wonna w'oli mu ggwanga n'ebweru w'eggwanga. Okumanya ebisingawo tusangibwa ku Ikotoolyo Mall edduuka namba 3 oba otukubire ku noti 787 noti 57 565 ne noti 756 255 553 ye Tammy's Fashion Hub abakutuusako engoye z'abasiraamu ez'omulembe. Mukama wamaanyi kuba tukola wano ng'eno gye tuddeko sho waliwo oli nga liiso lyagenda waliwo oli nga ekigere kyagenda naye nze nga mwenna mba mu bulumi bwe bumu tuba mu bulumi bwe bumu naye okimanyi nabeerangaawo nga ndi ku ssimu oli nansindikira omuntu nga talina mikono gyombi oba nga talina magulu naye nga sa accident nga bwe yazaalibwa kana ebyo ebintu byanjawulo oli naakusindikira omuntu nga talina mikono gyonna nga buli kimu akikozesa magulu oba omuntu nga alina emikono gyokka nga talina magulu naye nga bwati we yazaalibwa abalema abazaaliddwa bwe batyo ng'akola emirimu gye kale ng'ayagala kulaga mbu life kana ebyo ebintu byanjawulo nze okeera ku makya nenzaalibwa nga ndi mulemu okuva wansi nga neemanyiriza okukola byenkola ogenda okula okutuuka ne 15 18 ng'okimanyi kyanjawulo n'omuntu afunye accident ng'ali mu 30 ayi kati ffe tuba na bazibu nnyo kuba oba wati wamanyira buli kimu kikukolera oba olaba n'okugamba omuntu ng'omuwa hard time mbunyambaako kino kuba wamanyira kikozesa mikono gyo buli kimu katolina mukyala
Abantu bange abandaba abalungi enamba eri wansi awo ye namba ya James ono mukwano gwange bw'oba osobola omunnyambirako in any way tuli tusonda mukono gwa James $7,500,000 but kyonna kyonna ky'osobola oteekako oba $10,000 oba 5 oba it's a plus so mukubirako ereta manya ki MTN ereta Kamanzi William Airtel ereta Kansiime and James Marvin Benon okay so but otherwise Mungu akuyiseemu mpola mpola tukitengamu fenna mjenga tunyume si lutalo sente naye omuntu agenda nakuyamba nalowooza ekikulu sente naye n'omuntu ajja nakukeberako nakubira akasimu najja ne munyumyako emutambulako nakulaga nagendako mu bantu aye naye akaba akoze kyamaanyi obudde bwe bwaba ataddemu najja kuteeka motoka ye ne mutambulako ne mwavinga gundi ne mugira ne munyumyako kale sandyagadde kusukako wano olunaku olwaliro okujjako nga ya James olina kyosembyayo nkyesembya just kwebaza abantu abantu abatukebera mu ddwaliro since day one kuba twajjangawo abantu bajjangawo mu ddwaliro okundaba sambya nendooza nebuuza oba James yani nga naye siri just bantu abawudde ekikutuuseeko waliwo n'abajjanga waliwo mu taxi ezajjo nga ziva ekyankwanzi wakati ate ne bajja nga ndi musiyeta ne baddayo nga tebandabye banagenda nga musiyeta n'embeera eyo almost okuva ssaawa 4 n'ovaayo nyezo ez'ekiro ate n'olwovuddeyo nyezo ekiro n'ovaayo ng'oli mu bulumi nga n'omuntu okukulabako obulabi tobyagala so tuyise mu bulumi to the extent mbu omuntu ayinza n'osanga omuntu ng'ayogera ekigambo gamba nono singa bamuteekako mu ngatto zange yandibadde tanjajinga kino awo omuntu n'abeerawo n'abeako kyakujajinga ne kikutuukako ng'ayogedde bw'ati ne bw'ati gamba naye mukama singa ono bamwambika ku ngatto z'endimu ne kyempitamu naye n'akiwulirako at least obuwulizi just kale ne bukera ku makya nga bamwambaza guno omubiri gwenyambadde ne bamuteekamu obwongo kati byendowooza ne byenkola kye naye n'awulira kandibadde tajajinga ate akujajinga anyumya nabala asigamba mbu akubidde nasimu n'agamba naye kino lwaki okikola bwoti kubira essimu akali ajja akugamba kino lwaki okikola bwoti ng'anyumiza mu bantu nebikutuukako ate ebyo teriyereetera kintu kino anti ngamba abanyumiza eyo mu bantu okimanyi kinyiza omuntu okujajinga waliwo abantu abo wabweru bwali ku makya nvudde ewaka siina tulo oluusi nga bugamba abadde asumagira olwo olunaku biri ku makya sigamba mbu onyenda mwenge otamidde nga oluusi bwotamira n'ovuga emotoka ng'ogize oli mulamu naye omuntu n'agamba osanga yali atamidde ali n'akyogera abaana ne bajja ninakira n'ekikutuukawo n'agamba ali alimbeedde ensimu naye wali ekimutuukako nga aliyita ettamiiro omuleka so abantu wabwera abo baba bajajinga naye nga tonajajinga muntu sooka weteeke mu bigere bye weebuuze ye obulumi bwayiseemu negundi gyayiseemu nesitwa kati nze amanyi sitwago n'obulumi bwempitamu wankubadde oyina famire oyina buli kimu kibeera kugwe n'omutwe gwe abalala bayinza okulowooleza kyala naye gwe nga gwe mpozi nga bakubikudde bwongo ne bakuteekamu naawe n'olowooza kyendowooza
ate nga twagenza okunyumya obulamu omuntu ne byazasisinkana nabyo from day one kuva mu buto. Watandika okutegeerera kaŋŋambe okuva mu 2000 ng'atandise otegeera obulungi. Omwana w'emyaka 7 aba ategeera. 75 okujja okutuuka up to date ku 30s. Ng'onyumya kamu by'oyiseemu ebikulumye nga si kino. Kuba kino kyantuukako ng'ate waliwo ekintu ekyali kintuuseeko ne ŋŋamba oba ate kino olwatuuseeko ate kiri nali ndabanga akaana kato just luli nali neekoza. Aliwo ekikutuukako n'ogamba kiri waliwo ekoza ate tomanyi waliwo ate ekinene kiri ekisobola okutuuka ku bulamu bwo nga kisingako kiri ekyali kikutuuseeko ng'okyali wenna. So nkomekereza nze neebaza abantu buli omu nga sigambye mbugundi naye buli omu avuddeyo n'agamba muganda wange sole naye kwata ensi bwetyo. Kale bampereka enamba zo tuve wano. Enamba ya MTN eri 0780 81 05 92. Eyo MTN yeereta Kamanzi William. Then Airtel eri 0744 57 6403. Kale tweyanze nge abalayi bange abalungi buli anaasobola okuba nga ate oba oli awo olinawo okutte nasobola okuba nga onyambirako mukwano gwange ono James sobola okufuna omukono kubanga kyayitamu kinene mukko but otherwise sala kusukako wano musebulungi mwera.